Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Olutalo lwa omusumba Martha SSEMAKULA n'aba National Unity Platform lweyongera okuba ng'ate lulinnye Kandaggo. Ate nga gye lukoma okukula bamuwabizza nnyo bamugye ku mulamwa. Kakati njagawuliza vidiyo eno asinaako kye njogera. Kimanye nti we yali awa example yagiwa ku Bobi Wine. Naye kakati olutalo lugeze luyingiddemu Lumbuye baani. Sitaani waatyo ogenda tandika okuddamu buli muntu yenna gwe wali tolina kuba ng'oddamu. Obudde bwo obwonoone bye walina okukola oleme kuba ng'obikola. Ate ekirala kye ndabye Musumba ayogera mu busungu. Yuga bali abaana banno tebalina kye bafiirwa. Tebalina kye bafiirwa. Kakati obusungu mulaba ayogera mu busungu. Simanyi nga sooka omuwulirize. I don't mind about your opinion. Kasitampulira nti kyenkola kituufu. The moment I feel that what I'm doing is right. Senga mbadde nfa ku opinion z'abantu bano abantu mamalaya kutosa senga bankozza. The people that call me a harlot would have belittled me. I don't want to know Saagala kumanya what people think about me. abantu kye bandowooleza. Bankubulira omuntu aneeraliikiriza ali omu Katonda. Somebody that worries me is God. Oyo bw'aŋŋamba nti tetutegeeraganye ku kino ekyo The kinneeraliikiriza. moment he tells me that we are not in agreement, I worry. Naye bano abantu bano aboogera But bano. this mere men, Nze munaye saagala kumanya. I don't want to Nfaayo know. nnyo okukola kyempulira ku mutima gwange nga kye kituufu. I'm very mindful to do what is right. Otherwise ba abantu baliwo okwogera bye bategeera ne bye batategeera. But men, and the responsibility of the mouth is to speak what they know and they don't I'm know. telling you, don't mind about them. Abantu tonoonya ndowooza yaabwe ku bulamu. Weebale nnyo kaddemu ako. Abantu tonoonya ndowooza gye bakulowooleza ku Kaddemu bulamu. n'ogwokubiri. Tonoonyereza ndowooza y'abantu gye bakulowooleza. Ojjako gagwa emirembe gikugweko. You shall shrink. Kanga ufaayo nnyo boogedde ki? What have they spoken about me? Bandowooleza I ki? was absent. What were they thinking Wamanyi of? ebyo gwabimanyi gwe byondowooleza. It is unto you. You know what you think about Hamalako me. emirembe ye Katonda. The only person that worries me is God. Bw'aŋŋamba nti sirika nga nsirika. The moment he tells me silent, I keep Bw'aŋŋamba nti silent. Martha kino ky'okoze tekinsanyusiza oyo amalako The emirembe. moment he tells me that what you have done is not right, then I get worried. Kama waffe omulungi yeebazibwe Praise nnyo. the Lord. Abatukuvu ne baddamu nti And the amiin. saints say amen. Haleluya. Amen. Tofa ku bigambo by'abantu eno Katonda gy'agenda okutwala kankubulire. Katonda gy'atutuusiza enkonyogo zonna zitunuulidde ffe. All the logs are looking unto us. But we seeking don't want to win. know. Naye tetwagala Ffe kumanya. omutima gwaffe guli ku Katonda. Our heart is unto God. Kama waffe omulungi Praise the yeebazibwe. Lord. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ku intaneti okwo kuliko omusajja gwe bayita Lumbuye. On the internet, there is a man known as Lumbuye. Bwe Lumbuye nkubiraako essimu nkubulira ebituufu. Give me a call and I give you the full information. Oba toli bize, If maybe you're not busy, n'oggyayo amasimu ssebo ne taabu n'ebipapula n'oteekaawo. and you get the documents, you get the tablet. Ono Pastor Martha Namakula. Naye musajja gwe lokoka. Get saved. Ogwo omumwa ogwogera obulimba gubulire ku njiri ey'amazima. That mouth that speak lies may speak the true gospel. Ate n'okuŋŋaanya omugeto gw'abagwagwa n'obannyonnyola eby'ekisirusiru. And you gather up a multitude of people and explain to them foolish Nabadde information. nnina vidiyo gye ndaba eyasembyeyo sobera gye yankozeeko. I was watching the last video he posted Ng'ayogera obulimba n'obugwagwa. and speaking lies. Kakati oyo gw'omulimba omugwagwa gw'okampainingira president ffe tumulonde. Now you're campaigning for the president that we may vote for him. Okuggyako nga president wamwe aliiseeyo abategeera. Except when the president recruits people that Naye do bw'anaaba understand. ng'akyaleeta abagwagwa bamwogerere. But if he still bring out people like that to Naffe speak for tujja his, kusitula eddoboozi lyaffe tubulire abantu ekituufu. we shall raise up our voices and let people know the truth. Kati kyenva nkugambye gwe omuntu bw'akupatana ng'alinga Lumbuye. If somebody is given in Oba like okyava ku Lumbuye, opinion z'abantu oba ogenda kukogoggweyo. if you're still minding of the opinions of men, you're going to shrink. Kanga omutunulira nga munene bw'oti n'ogamba Mukama senga mumpeereyo ettondo ly'amagezi limu You lyokka. look at a very fat man and you say, if the Lord can give him a dose of understanding, Because how can you give me time emirundi egiwerera ddala n'otuula n'oyogera obulimba eri ensi. and you come and speak deceit to the entire Omusajja oyo world. namulaba ng'ayogera Katikkiro emabegaawo. I used to hear him speaking of the Prime Ntuuka Minister of n'okulowooza Uganda. oba by'ayogera bituufu. And I come to an understanding that maybe what he's saying is Yavuma right. Katikkiro okumala ebbanga ddene. Watta Kabaka simanya mwayogera biki. Abused A the lot of Prime nonsense. Minister.
paka lwe yazze n'ayogera ku nze ne mmanya nti Lumbuye talinamu wadde ettondo ly'amagezi n'aka. Till when he came and spoke unto me, and I knew that he lacks understanding. Naye ate akuŋŋaanya omugeto gw'abagwagwa ne bamuwuliriza. But he gathers up a multitude of people and they listen unto Kale him. nno nze njagala mma mbeetendekere. Therefore I want to train Ffe you. tetufuddeeyo ku bagwagwa ba Lumbuye bye boogera. We are not mindful of the foolish people what Ne they bwe say. tulituuka okulonda omukulembeze tugenda kulonda oyo Katonda gw'atugamba. Even if it comes to election, we are going to elect the person who is in the council of God. Mwabasabira mukimanyi n'omulundi oguwedde omukulembeze Mukama yamutwegambira. It is the Lord that gave us the next leader. Era nga tetufuddeyo ku bantu bye boogera, nze nagenda ne ntiikinga Mukama gw'agamba. And I went and I ticked the one whom the Lord had pointed Era at. ne ku mulundi guno Even this time, kyeyoleka lwatu it is very visible omukono gwa Mukama gulina gwe guliko. that the hand of the Lord is unto Omanyi nabadde somebody. nsoma ebyawandiikibwa I was reading ku scripture makya nga mmaze in okusaba the morning after prayer, ne ntunuulira abaana ba omusajja wa Mukama Eri, nabbi and Eri, I looked at Prophet Eli. bakola ebyobugwagwa They did what was ne evil. babbanga They ebiweebwayo. could steal the offerings. Bayibuli The egamba Bible says, mbu kitaabwe Eri n'abayita and their father Eli called them n'ababuulirira and used to tell n'abagamba them, bye mukola bya kisiru, bye mukola bya what you're bugwagwa. doing is evil and foolish. Bayibuli The egamba Bible mbu ne says, batawulira and they hearkened kubanga not, Mukama yali ayagala okubatta. because the Lord wanted to slay them. Tuzze tubuulira abantu ekibiina ekyo n'abantu bamu abalimu ne tubagamba mulekeraawo ebyobugwagwa, ebyokuwemula, ne mutuvuma amawoowoolo, ne mutuvuma ebyenda. Buli muntu yenna omukulu ow'ekitiibwa First Son ne bamuvuma, maama waffe Kataha James ne bamuwemulamula ne bamuvuma. Ne tubagamba gye munaakoma okuwemula, The more you speak in that way, omukono gwa Mukama gye gugenda okukoma okubasenguka. is the more the hand of the Lord shall be shifted Naye mune from you. tebawulira ng'era abantu abanaalemererwa. But they are not hearkening to our voice as people that are going to become Era olw'okubanga failures. tebawulira baalemererwa dda. And because they don't hearken, they are already failures. Abaana ba Eri era baafa And the children of Eli died kubanga tebaawulira kubulirwa kwa kitaabwe. because they did not hearken unto what their father was telling Kama waffe them. omulungi yeebazibwe. Praise the Lord. Kakati mugamba musumba lwaki bannange obyogeddeko ebyo ne bwe tutaayogere. Even if we don't speak, Nze abaana bange abato bakula. my young children are growing up. I have Israel, I have Josiah. They are growing up. Bagenda kusanga internet ejuddeko enkota y'abagwagwa They are abawemula going boogera to find ebyekisi. the internet filled up with foolish people speaking Naye twebaza obscenity. Mukama atuwadde obukulembeze nno obulala buno bumalirivu okubanga balondalondamu abantu abo bonna abalaga nti tebakuziddwa. Israel akule asange obugwagwa ku internet. To find such foolishness on the internet. No, ate kambabuulire. Temugamba nti musumba gwe tolaba bigenda mu maaso, tolaba nti twanduukisiza obukulembeze. Ntunuulira nkubuulira ebigambo bino. Enjala bw'eba ekuluma tolya kasasiro. If you're hungry, you don't feed at the pit. Ekyokubanga enjala etuluma tetujja kulya kasasiro. Just because we are hungry, we're not going to feed at the rubbish heap. Tugenda kubeereza mpaka Omwoyo Mutukuvu ng'atuluŋŋamiza eri ekintu ekituufu. We are going to persist in there till when the Spirit of guides us to what is right. I speak this Kino nkyogera because those hooligans have a leader who would come out and tell them stop that nonsense. kubanga abantu bano balina omukulembeze eyandibadde abakomako n'abagamba ebyo temubiddamu. And if it Era bw'atakikola, emmeeza y'abalokole gye banyeenya eriko ebyokunywa eby'ebbeeyi. the table of the believers has expensive Kuba kati stuff. buli musumba bamuwalampa luli babadde ku pasita Serwadda ne bamuvuma. Kati bakutte waliwo omusajja wattu oyo gondaba naye ali mu kuvaayo. Bamuli bubi bamukozeemu buli ddole yenna. Nze bantuumye naye njagala okugamba. Ndi wano okugamba ebigambo bino. I'm here to say Emmeeza gye banyeenya the table they are shedding, eriko ebyokunywa eby'ebbeeyi. it has expensive stuff. Ffe tetugenda kuvaayo naffe kuwemula. We are not going to respond to them Naye in a ate gye carnal tuloopa way. ensonga zaffe. But where we present our cause, Awulira ate n'ayanukula. he hears and answers. Kale kabatuwemule katulinde 2:31. Okay, let us wait for 2020. Katulabe 2031. abawemuzi naffe abaloopera Katonda. Let us see between we who serve the Lord and them that speak obscenity. Olimbuulira. You will let me know. Kale. Haleluya. Naye nga ku Sande tugenda kwebaza Mukama. On Sunday, it is our Nga Thanksgiving. tetufuddeyo ku bantu bye batwogeddeko. Not being mindful of what men speak. Twalemererwa, That we are wabulwa failures. n'omusajja wadde omulema. You fail to get a man to Tolina marry wadde you. ayamba. You don't have any help. We are not minding about what people are saying. Tetufaayo era tetunoonya ndowooza y'abantu gye balina Ffe ku lwaffe. tugenda kulabika mu maaso ga Mukama n'okwebaza. We are going to appear before the Lord with thanksgiving. Haleluya. Nnaku zibadde 33 Katonda baasobozesezza okuzisiiba.
There have been 33 days. Whoever the Lord has enabled you to fast, tumudize ekitiibwa. we glorify God. Ate gwe naawe abadde alemereddwa. And to you that was failing in some Kale days, wiiki ng'eggwa. as we are winding up the week, Wezeemu amaanyi. encourage yourself. Oluyimba lugamba olutalo nga luwedde. What's your problem? Temulwagala. Muye. Munnemeseza n'okuyimba kati. Kwata gwe kunnanga. Bannange olw'oluyimba lwaffe bameka abakimanyi nti lwaffe mwe abakyali abato mwe mutakimanyi naye oluyimba olwo lwani kama yeebazibwe era nzikiriza olutalo luno nga luwedde Katonda agenda kuteeka. What's your problem? Yimba gwe. Okusiiba nga kuwedde tuliyambale ngule tuliyambale okusiiba nga kuwedde tuliyambale ngule mu Yerusalemu empya okusaba nga kuwedde tuliyambale ngule okusaba nga kuwedde. Kale kuba ku ngalo w'otudde awo. Mu Yerusalemu empya okusiiba nga kuwedde tuliyambale ngule tuliyambale ngule okusiiba nga kuwedde tuliyambale Sukube, come on. Tuliyambala tuliyambala engule zimasa masa haleluya okusiiba nga kuwedde tuliyambala sula eddoboozi ly'owaggulu aye abasiibi kiddemu tuliyambala tuliyambala engule zimasa masa haleluya okusiiba nga kuwedde tuliyambale engule mu Yerusalemu tuliyambala tuliyambala engule zimasa masa haleluya okusiiba nga kuwedde tuliyambale engule mu Yerusalemu kubengalo eso tuliyambala tuliyambala engule zimasa masa haleluya olutalo nga luwedde tuliyambale engule mu Yerusalemu. Kyova olaba mwagala omwoyo wa Mukama. It is the reason I love so much the Holy Nze Spirit. siryeguluumiriza ku muntu. I'll never exalt myself unto anybody. Mbuno nkoze eki? That what have I Mbukubanga done? ki kye nkoze? That what have I Nze ne done? ku prayer mountain mbadde ngayo. I've always been at the prayer Nze mountain. nsabako ebyange bye nsobodde ne neebaka. I pray of what I can and then I N'olaba rest. omuntu ng'okuva ku ssaawa emu ey'akawungeezi obwedda asaba guli munaana ogw'ekiro yeeterera lusozi n'ogamba You look at somebody praying from 7 p.m. nenga up nenze to ne 2, mbala nsaba ngoyo nzuukiza abafu. and I say if I can pray Omanyi okulwana n'omuntu nga talina kyafiirwa ekyo kintu kibi nnyo okitegedde. Kaakati mu statement ze agambye mbu ye buli alaba buli vidiyo gye bamukolako bw'era yatuddawo n'alaba Lumbuye vidiyo ze yamukozeeko. Kakati paasita oba ng'obudde kati obulina kati oba otandika okulaba abantu be wali tolaba
then awo manya owanguddwa. Nze akubuulira ng'oddawo n'okaaka ndabe Lumbuye byanjogeddeko kanaba omulala byanjogeddeko oba owedde. Okitegeera ate bo tebafiirwa, bantu balina obulumi bwabwe. Agenda kukozesa ensobi mu by'oyogera. Kati kati buli Sande alina okubaddamu, buli lwayimira katuuti alina okubaddamu. Olaba ekyokubiri, Lumbuye amukubira essimu amubuulira ebituufu. Kakati Bayibuli eyogera etya mu Exodus 14:14? Katonda ajja kulwanira olutalo. Agala atogayo Lumbuye akubira essimu otandike kati awe wayogedde walimbye ekituufu kye kino ng'otandika kwennyonnyolako ate awo oba owedde. Olutalo lulekere Katonda ate gwe lwaki oyagala okwennyonnyolako, lwaki oyagala okwerwanira? Nsumba olaba makisi ezo. Ndowooza owulidde we yakuzzeemu saala nabbireetawa yakuzzeemu ye takubira bamalaaya tanoonya. Mbwe era abamalaaya we batyo nga banoonya bakasitoma nkubiraako kumba not good. Kati ogamba nti bakwogerako obulimba si gwasoose. Ne Yesu mwennyini bulimba ogumanyi obulimba bwe bayogera ku Yesu Bayibuli eyo gy'osoma buyitirivu. Okitegeera? Kati okuddawo ovuganye n'abaana ba Nuupu. Bayibuli etugamba in the multitude of words temubula ki kwonoona. Mu bigambo by'onoobaddanga togera kukomekkereza nga bakukozesezza ensobi, either mu kumanya oba mu butamanya, ng'oyogeredde mu busungu. Okitegeera? Olutalo tuluwe Katonda alulwane. Abaluumi 12:19 egamba beloved never avenge yourself but leave it to the wrath of God, for it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Psalms 37:6 He will make your reward shine like the dream. Your vindication will the noonday sun be still before the Lord and wait patiently for him. Okitegeera? Kakati ekyo kyonna ky'okola bo baba bafuna credit. Basumba bangi bogaye mu baalumba Pastor Serwadda Gowuya yabaddamu ng'onoowangula olutalo sirika oba oli mutuufu oba oli mukyamu sirika. Okusirika kuwonya bingi. Kati lengera talina magezi, talina adempeke yes Bayibuli mwekiri nti omusisi n'omuteeka mu kinomu abamu amusiru naye kankubuulire kati ate pasita otandika okuba nga oyogera statement ezifaananawo zityo ng'ate gw'olina nze ndaba abali kukuwangula ayinza okuba nga wali ku kituufu naye ate gye kiri kukomekkereza ndaba nga ate abakuwangudde, kubanga ekyo wali olina kikomya wali ne baali kuzzeemu tewaali bazzeemu. Walilaze nti you are just giving an example ng'eya bulijjo, naye akati otano kitegeeza nti ako kaali kalandira wali otandikirako. So musumba enjiri yo badde nnungi era obadde owulira ekigambo ekirungi, naye buli lwojja n'otandika okwewozaako eri social media, n'otandika okwewolereza ku bye bakuwaayiriza ne bye batakuwaayiriza, omwana w'omuntu ne wooli munnyonnyola otya tosobola mukakasa. Omwana w'omuntu yakkiriza ky'oyogedde essaawa zino ku makya ssaawa 8 ne yeefuula n'agamba nze nzudde amazima, wadde nga gazudde si ge mazima. Kati byonna birekere Katonda, ddayo ku njiri musumba. Oli obulya ekigambo nze nawulirizaako obutami buno obw'emabega andaba there is something. Naye kati ssaawa zino olina ofunayo eddakiika 10 ozeewole otandika okuba nga ate odda mu bigambo social media byeyogedde. Social media tosagiwangula, tebakulimba. Social media tosagiwangula
kubanga mu byoyogedde byennyini mu bagenda okujja ate bakukube ate ojje osaabulule bye bayogedde ate mu byogenda okwogeramu mwe bagenda kakati tosobola bawangula oli owa example ku Bobi Wine kati Lumbuye ayingiddemu ate oli ku social media kwasiiba talina kyafiirwa naye kakati gwe olina kyofiirwa obadde okimanyi image kifaananyi olina ekifaananyi kyolina protectinga bali tebalina kye bafiirwa abantu balina obulumi bwabwe beekyawakyawadde okitegeera so kakati okusirika kuwanguza bingi zigamba nti walize nga katuuti okwo n'otaddamu nabbanyigako waddaaka bwe n'obuulira njiri n'obuulira mudde eri Katonda y'essuubi yekkubo n'amazima n'obulamu mwe n'abaweddemu essuubi mwe n'abalina kye musuubira naye nga kigaanyi Mukama yalina solution naye buli wotandika okumentioninga erinnya ly'omuntu kakati gwe Lumbuye Tolinamu Tondo Ly'Ampeke lyatugeze Wadde gwe ate awo oba owedde oba oyogera amazima oba toyogera amazima oba owedde nze nsaba ositikinge togenda basobola nze nkubuulira abaana social media togenda basobola bagenda kukozesa ensobi ove ne ku mulamwa mufo ky'okunnyonnyola ebyawandiikibwa otandika kwennyonnyolako mu busungu obungi ate awo oba owedde okitegeera oba owedde bali abaana bajja nakugjayo n'abagenzi beewamwe abaafa emyaka 3 babaleete mu current situation tebafiirwa social media omanyi amaanyi gaayo omanyi amaanyi agagifugirako Yesu singa yadda mu byakwewozaako n'Abafalisaayo sikiwa nti yali mazeeko nabo nga bamutambulirangako bamulinya kagere bamukozesa ensobi bw'ayogera statement ne bagifuula taate kati banoonya nsobi naye yasirika yamanya kati nawe olina okusirika si nti oli musiru nedda naye kaakati simanyi kujjawo nga nawe kikukolera boogera n'oddamu ne bakutambuza nga kikukolera oli mutuufu naye banga si kyekyali ekigendererwa kyo nga jasi wali owaerako kyakulabirako abantu kye bataategeera oba kyewaleeta nga tekifiitinga mu situation simanyi eyo wali badde tobadda namu wadde naaka badde gogenda mu maaso nanjiri era abateekeragamu yali aweerako example naye kasita watandika kati gutuyingidde mu mwezi bw'olinya katuuti olina okubaddamu musumba togaba basobola abo abaana si nti tolina byakwogera wabula dignity yo ekifaananyi kyoyambadde eky'obwakatonda okitegeera ogenda komekereza nga otandise okubaddamu ebigambo buli omu be yeegamba naye ate musumba yayogedde kino tolaba oweeri ku ttaka eryawa essuubize ye kati akubawo buli kyayagala kali naye yabafaanana yabafaanana era kano mukantambulize kali nawe osoofuuka ekyo kankubuulire ekibiina osobola okuba nakyo ng'okisigaza naye nga oweebuuse mu nsi ey'omwoyo kale wamma gwe funa Kristo mwana wa Katonda omulamu ekkubo n'amazima n'obulamu byonna bye twetaaga mu nsi biyinza obutasoboka awatali ye kyukakyuka byonna bye mwetaaga mmwe amazima Katonda yekka yasobola okuba ng'ate atutuusa ku lyengedde gamba Yesu nzikiriza okuwa obulamu bwange obeera omulokozi era mukama waabwo onsaasira obutali butuukirivu bwange naze n'omusaayi gw'ontukuze okuyita mu Kristo Yesu mwana wa Katonda omulamu tusabidde amiina era amiina nnyo ddala kale ndowooza kaneetwolemuko katono wenkomawo bingi bye tugenda okuba nga ate twogerako amakya amalungi
Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 31 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eyatishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.